akawungezi k'ennaku z'omwezi nga 3 omwezi guno gwennyini ogwa Maachi omwaka gwe tulimu 2023 kanyogoze era ne kagendamu ennyiike y'amaanyi nnyo nnyini ddala oluvannyuma lw'amawulire agafulumye agakwata ku mukulu oyo gwogenda maaso n'okuba nga olaba ku screen yo eddakiika eno. Omukulu oyo gwogenda maaso n'okuba nga olaba oyinza okuba nga obadde omulaba mu firimu z'ebinnauganda ezisinga era ng'abadde empagi y'amaanyi nnyo nnyini ddala mu movie industry oba mu musingi gw'ebinnauganda. Oyo y'omu ku baatandika ebinnauganda mu ggwanga nyaffe Uganda awe byatandikiranga tebiina tutumu nga tebiina kyebiri wabula y'omu ku basajja abagenda maaso n'okuba nga bayimirira okulaba nga omusingi gw'ebinnauganda gutuuka ne we guli eddakiika eno wengenda maaso n'okuba nga njogerera. Omukulu gw'ogenda maaso n'okuba nga olaba amannya amatuufu ye Mwami Ramadhan Kaggwa oba Mr. Ramadhan Kaggwa. Omukulu ono tujja kujjukira nti abadde alina ekimbe kyalwana nakyo ekibadde kyagenda maaso n'okuba nga kimulumba ne kigenda maaso n'okuba nga kimuleetera n'obulema obubadde bwamuleetera n'okuba nga atuula n'aba nga tagenda maaso nakuba nga akola emirimu gye yagunjukira era gy'amanyi ennyo nnyini ddala emirimu gy'okuba nti azannya ne ssekuzannya yenna firimu ez'ebinnauganda. Omukulu oyo ekibiina ky'abaddemu kyekya Zubair family akyomanyi obulungi ekikulirwa omukulu Zubair. Omukulu oyo ye Bosa Serunkuma nga yakazibwako erinnya erya Zubair olw'omuzannyo gwe baazannya ogwanyumira ennyo abantu, omuzannyo gwa Zubair nga n'omukulu gwogenda maaso n'okuba nga olaba mu kifaananyi omuzannyo ogwo yagulimu era gwatambula ebbanga eryali eggwanvu ennyo nnyini ddala wali ku Bukedde TV. Kyannaku nnyo nnyini ddala nti omukulu gwogenda maaso n'okuba nga olaba avudde mu bulamu obw'ensi eno. Adunda Namugereka agenze maaso n'okuba nga amuyita n'addayo ew'omutonzi. Obubaka buno obw'okubika abugenze maaso n'okuba nga bufulumizibwa munnakibiina munne omukyala Evelyn Lagu oba amanyiddwa nga Evelyn Love. Obubaka bwafulumiza bubadde bugamba nti nno Zubair family with deep sorrow announces the loss of one of our directors, Mr. Ramadhan Kaggwa, who just passed away now. We thank all that stood with us. May he be judged accordingly. Inna ilahi wa inna ilayhi rajiun. Anga bubaka obwo bugamba nti nno famire ya Zubair egenda maaso n'ennaku ey'amaanyi okuba nga erangirira obanga efulumya obanga eyogera ku kufa kw'omu ku badirekita b'ekibiina omukulu Ramadhan Kaggwa eyakava mu bulamu bw'ensi eno. Kati twebaza abo bonna abagenze maaso n'okuba nga bayimirira naffe. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa ate alamuzibwe mu kisa ekyekika ekya waggulu. So omukulu Ramadhan Kaggwa afudde era avudde mu bulamu obw'ensi eno. Kyannaku nnyo nnyini ddala eri ebinnauganda akuba y'omu ku basajja ababadde basinga okuba n'obwongo bwe kituuka mu field eyo eya firimu ng'agitegeerera ddala wabula omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa bambi. Kyannaku ne Zubair family wamu n'abafamile ye Mukama abagumye. Agaliwo ye YouTube channel kwoli.